Zefaro tuli wano kugagamira bibada nkubaka fana so tuli kubatemera weekend n'omukugu nabagenda baletera isima aberenga abayisaamu events zonna ezibaddewo mu weekend era nga tulina list njagala tutunulira ku Bebe Cool concert Bebe Cool yagikubye shegera tulina Brian White kaweddemu ibi mama radio nabadde ko ni mama radio nangamba omwana oyo ajje musabireko omwana oyo yankolera buli kimu tulina Bitrex yavudde mu People Power na sula hotaulo nagamba nti akitadde so kati mbadde njagala tutandikire wepikira kwaite nakazi gwe nyene nali nawe nga wakavesuli ngamba tolina maji gatisajja kaida nakazi boyagala mu kusaje anti kati nabazeemu mu balance nganze mutuufu why faida nakazi bwe omufere ya mufere anti Dr. Kumba Sky ekyo twagala kijja omukazi oli wakitinda kati nengani n'olwana luno omutalo Nes Abitex namanyira tetulwanira mama Fina nengane lwakinwana na Abitex kamuleka abeste ne sanyu Farida alisingo aina abaana nze kajjajja akatwalikako mu bantu tewalajja musekerera ainana ne nata n'omukaaga a balance is very good ndi presentable ekyokubiri okuwena tandika omwogerako bemmere gyendidde mu Afrika ngendo owulira nga amaanyi ekiro gaddaddamu sajja nali namubuuza owulire sikulimba nga namubuuza twazaalibwa ffenna tutomye ffenna tuyise ebintu bingi why are you dying before me nga tanziramu naye kati okuba Farida we yatandika omutima oba nebino emmere nganda zenzendye ennungi kanweko kwano amaanyi agali mu concert ya Bebe Cool abayimbi oba population ya Uganda tetunnatuuka gakola ki gategeera why fe tulowooza ku bintu biri kumpi naki ebiri kumpi naffe wabula bw'otunuulira nti Bebe Cool yakoze online show naye online show eri selected by the best but Trevor Noah bani timu inoba yamanyi okweta Trevor Noah erete Idris Elba erete Sean Paul Ludacris balonda buli munsi kubanga yabadde online ate nga ya charity sente zivamu kuyamba baki banaku now wabajja batuselectinga nga tebatuselectinga ayo muntu omu ne weyongera abayimbi nga Bebe Cool kiyamba Uganda okubreakinga ante eri village eri gyolabeeyo gye bakulonda yekuvirako wangula mama Africa ogenda ku BET ogenda ku African Festival okuyimba mu NRN okuyimba mu audience nene mu New York wa yonna mu Vegas ye kati awo basinzira era Tanzania yekola bulungi ina mu bataya mundi ba Mamudi ba Nigeria ba Ricardo Banks abamanyi omugaso gwa MTV base unawulidde konti Ricardo Banks governor Asia meeting ako Ricardo Banks ate governor Asia natakozesa Ricardo Banks wakiwulirako nali ninzenze nyinyi nasanga governor Asia nomuvubuka asibye bivini mwavubukaje muyimbi omita Ricardo Banks singa simufana kone today that boy bamurankinze ku bantu baki ba Africa te Nigeria ngevamu abantu bamanyi bagwizikidi kati inotegeera global village lwaki buli muyimbi yakkirizo participating you could see Diamond atekamu effort okuva mu nyumba buli muntu this is a platform owulya MTV base ekuyamba ku bintu nga ki kati omuntu ali mu Uganda tosobola kukola luyimba ne lugenda ku Billboard why kubanga mpotoyina nga wolabezo MTV base akagamunkera bidde bebayitira oluyimba lw'okubanga oyina abantu abalugula ne lusobola okugenda ku ki ku Billboard botaba nabo nga MTV base MTN gundi zino MTN Africa ekitegeera na Sony Africa ze signinga ba Irene Ntale eyo yeina quality egenda otunda sales basobola kusaka tugende mpola Bebe Cool bamuyiserwa quality music gwakuba Bebe Cool bamuyiserwa amanyige Bebe Cool bamuyiserwa NRM jawagira wano tewabaddewo NRM bali tebamanyi bya NRM bamuyise olwa quality oba bamuyisenga ambassador wabo no bamuyise olwa quality kubongo n'okulaba oluyimba lwe yayimbye oba waluweereza yayimbye love you every day olubaweereza yes this is an organization tujja kuleta bulesi otandika oyimba twali Masaka ne tuvuka nyimba za mwezi omwambi ya sinedda zino limbo olubaweereza kati Bebe Cool love you every day limba lukadde
ne lukulaga kingo mimbi wa Uganda longevity quality love you every day bamuyimbye today over next year it is still sounds what nga wala benyimba za Juliana nga wala benyimba za Maddox so bamuiselwa hard work n'okulabika nga star tojja bayimbi bakova alinga atalya yennaje bangi nnyo bano baabuni munani simanyi mulangira suuna najjanga yepeyitinze kala nako noleeta bano bamunu jimbu ayimba posyo muluyimba lwa karantini please totubuulire eyo yonna eyo music asanyusa bantu bakumyala eyo kigungu simanyi katosi yes so Bebe Cool performance wagira byotya Bebe Cool performance nagira nnungi manyi kati wano waliwo ebintu biri abantu balina otegeera bategere might ya Bobi Wine as a politician and they would be candidate for what? For presidency. Awo ina clout nji nene kati abantu ba confusing ebintu bibiri. Bobi Wine bamuwagira mbiti bimeka bibiri. Omuntu amuwagira olwembera jakola ki? Jalowooza nti munyiga yayinza jimuyamba. Natuka n'abana nga music obanyuma batakola ki? Tanyuma nenga gwakola ki? Mosa abamu ebigambo oli omuntu ebimukola ki? Ebimukola ne bwetwogera ku music industry as a village Bebe Cool ali wala quality music production atendyaki nze bwentyo era ndyanga nemba siikuba ekikopo bano basita bansanga kiri mandatory gye bali okumpaayo ku sente yes so siriko kulya so Bebe Cool muyimbi ebyaddala oyo waddala ate yayimbidde mu studio ze abayimbi nezo company nene zagala nnyo tegeera establishment yokuki ku ground yes teyagenze nti no ayimbira mu studio ze so kati awa chance omuyimbi nga Ricardo Banks Casper Novesti bamamdi bani amuwa chance mwelaga nti ne bwonojja mu nsi yange okiwulira ne bwompeereza I have a complete what team of production sigenda nti ate tudduke mutugenze simanyi wandre on the beat nedda kati ekyo kikuyamba kirungi abayimbi bangi balina wano studio ne Kenza ayina ne Bobi akola ki ayina yes but let the studios come up kati isima abantu bagamba ku social media Bebe Cool yagenze bakuba nti Kenzo teyabaddewo nti Kenzo abadde n'ebizibu era Kenzo abakubawo wane Kampala Bebe Cool yali tagenda okyogerako ki ekyo sikinaako bukakafu kubanga simanyi assessment gye bakozesa omuyita naye wadde nga Kenzo w'amaanyi tekijjaawo ability zani za Bebe Cool. Bebe Cool ali very representable. Bebe Cool afaanana ba star. Bebe Cool ali connected aina mu kasente muyimbi jatafaanana sita sebwa banji abayimbi banji namwe muyino musajja nayimba akayimba banombu emmese namulabye ku TV ko naddugadde kamera za fezo nasimala wakiziba kwali okiwulira mbu yayimba emmese mbusimanyi nduka mbu ayagala ba president ayina ebikofira oyinza bano ba late mukitege abayimbi balina otuuka n'ogenda nga woba tonyirira twala obudde tunule Bebe Cool byakola tebakkiriza kukola dduyiro tebakkiriza kukolako ka training Bebe Cool alina emyaka 42 naye oyinza omugata ku buno ogatta Fefe Busi Joseni Bulandi bwokabako bonna ne busigala nga bukoko bonna bukwana nabugatta bonna goga Bebe Cool ogatta abayimbi bangi leta bafukoko finga simanyani buno Rocky Giant namulayo mu kamera mulekera okwata abayimbi nga tashamanyi bigenda maaso okiwulira baliwa mayimbi bigenda maaso Rocky Giant namulayo n'engalo ziddugalo basi mwoga musimisa mikono mbunaye baze mwogereza please omuntu wagwa ayina wakoma ate wali wagwa nayitirira okiwulira so Rocky mumwesonyire ddala naye ategere nti mbina ebya music banvaako ne buli mumuwa omukisa mubanga abazuukusimanyi nebyamuno ndi legend mumazeemu ekigambo legend ekitiibwa buli aluddewo ebbanga alowooza legend sikulwawo so kati njagala tumalirize ebya Bebe Cool performance ye tugimaze yabadde very fine yaturepresentinze bulungi era kirungi abayimbi abalala mwenna newoba olugamba nti musinge ng'olina byotulagako si bya complaining era yakoze era kubanga Museveni
ebyo ebyokudda ku mukyala we ate Gravity nakuwulidde nkwagala nnyo Gravity nkwagala nnyo era ompulira nnyo nga nkuwolereza naye njagala nkutegeeze nti wadde nkwagala Gravity okyali wala okweteeka ku Bebekulu oli wala nzikiriza oyimba mukono kikwayi ntunga eyo yonna era olina ability naye weewale nnyo ebintu ebyokwagala ofuuke bafana yagwa lwakwogera odde ku mukazi wooli ekisajja kirina amaanyi kiza n'okukuba obukubi empi omukazi yabadde amugambye ekyo olutalo saalutegedde omukazi yabadde amukoze eki oba abantu baagala kubuukira no era Gravity namuwulidde nti notintinga obuviiri abakazi baliwo okukola nviiri mukwano igwalina n'enviiri entintinga infact otegeera ba abakazi baliwo okukola ki kwekyusiza bbaawe so njagala nnyo oyogere naye nga tweinvolvingamu byaki kati tuveeyo eyo tugende ku musajjawo Abitex yavuddeyo n'agamba nti ekintu kya People Power kiraga kigaanye Abitex yali wa People Power yali NRM Abitex abeeredde ddala wa People Power abantu bano abali ku ground bakitegeeza ne People Power ensobi gye muyina mugulorifyinga abantu abatali ku ground ne badictatinga over your food troops kakati omuntu ali ettake omuntu ali Sweden mumuteekako muti obwongo ne muva ku Abitex. First of all Abitex ayimbiti bimeka bibiri service provider waki emisindaalo ebyuma bikyeyo bitenti babiruddemu mujja byetaaga aba People Power engati temuyina ssente ye NRM ne Balamu Balamu abeeramu NRM abantu bonna ne bamunyiikira simply because bali abalala balimu bubeezi yalimu nga service ki provider kati which means asobola okuwa NRM onki nga talina ssente ye ne yebackdating anaddayo n'ababanja buki ekimukolera to stay in business kati ne People Power Abitex ng'egyategeka ebyepukulu biki ebyo byonna amanyiddwa March azinze naye tulina obutakkaanya but I must give credit where it is. So People Power ye yagira Abitex mwe muleetedde abajaasi ate so omu kubanga mulina blame game eyo yasuula kampu ya Mbabazi kasita mutandika ekintu gundi yalya buli muntu afuuka suspect kakati buli muntu avaayo yalya billion kyokka omuntu akugamba ku billion tamanyi weefaagana ne billion tibamwaddeko milioni 9 ndi Abitex bamwaddeko milioni 9 musajja wattu anyumira bifaananyi bya X-ray ate omugambo alina milioni 9 senga tageze okiwulira ebifaananyi bya X-ray bimunyumira byebimunyumira ebyeddwaliro ati bakuba magumba ate ayina kati soko umewumbe Abitex njagala obbagamba nti omuntu agetinga n'akoowa why nga gwe gwafiirira omuyinamu dawuti ate nga ne gyava emabega okiwulira yali yokko oba okitegeera omuntu wawulira nti baalimu ate tebamukola ki tebamusiima kubanga listen akasajja kakomplaininga nti tulwana ne batusiba abantu abamu ne bagana n'otupositinga awo kaali kategeezaani Bobby naye Bobby si yafuga ndoozi ze ye basse ennyonyi ne Lewisi be bagambawo nti ebiki naye ate akasajja ne kawangula omusango gwa Bobby okudda ku ki ate awo ne bakakola ki ne bakapostinga kati yo contradiction kakati bwe kamala okukola ekyo ne bakagamba walya okiwulira Bobby Wine n'otavaayo n'ovangayo ate kuba tasaanidde bamujakuba omutuuza abeera kulinga awoza omukaana omukazi talina mukazi agamba bamukyawulisa ate yalina love stories okiwulira kati Bobby Wine eyo college wakolera Jacob omutuuza ate n'akulikodinga yemu kwemazeemu amagye ki amaanyi kuba abantu bonna bakolera Bobby Wine wakola akantu nti kale tokommunicatinga nabo to make them on a balance ntolina gwososola naye kati ne babuloga ebweru wakole video naga nti ye wamugulira emmotoka omwana akukolera erugaza oyagala akola atya omwana akubwa kiboko anti yekyawa kati bali babuloga bayaye tebabako na kibamuwadde Abitex abadde ayagala ssente abadde ayagala kumupostinga nedda Abitex era nakati okukoowa kwe tagambye nti yagenze abawadde ne option ya mwezi okwerowooza kuba awulira bubi
okudda mwena ali mu gyabadde akola ki avuma naye ate neno gyagenda tawulira welcome oba okiwulira tawulira nga effort ze zisiimibwa so kati ki ekirina okukolebwa people power ekirina okukolebwa people power mulina okukola ekintu kimu nga president Museveni kyakola nti any person ayagala okugenda mu leadership olina okuba nga omanaginga nitty-gritties zezitya nti Isima ayombe ne Abdul Mudiribada noba containing nga webali ate nga bonna tewali akoze eki agenze naye nga basigaddewo mwena ali mu mulimu abantu banja batakolagana tango doi takolagana ne Lumumba Mirundi takolagana nani naye bonna Museveni abakola ki ago gemaanyi gaali kati tuveye njagala tudde ku mukwano gwa Brian White nga tugenda maliriza Brian White bintu bya Brian White badde following up paka wembyesheni ye ebintu bya Brian White namugamba Brian White obukolo bwetolola omusoto omunene bumala ne bukola ki ne bugulya the card Brian White played is very wrong kasito omusango gubaamu abuse sexual abuse ng'oli musajja nga Brian White olina okukozesa ba PR abakaki abakabi aleeta kasuku naseka mulayi jakabula koya kasuku akimanyi nti credibility etaiza gitunda wa Brian White kati kyakolaawe aseka mukuba amanyi era gukoze eki naye nga kasita parliament human rights yabiyingiddemu awo munnange kikyasinza okuba boola talina bantu bali credible okukola bintu talina teyakola mikwano giri solid based on foundation of ki Brian White talina mikwano giri solid oba yekwatanga ku mikwano nga nagyo girina brands kati bonna bati okwassociatinga naye bani bonna abaali batwala sente z'embuno simanya Alex Muhanji Madula Tandikiko Kingi Michael bonna yalowooza abo bonna balina brand those are not brands ngo je Muhanji those are just personalities brand kirala brand beera nga bebe kulovu otambula okuveeri nga n'abantu bava mu maduuka boss ebyo naye oyitawo wekanga musisimba oli brand so kyekikuba Brian White teyakuleetinga mikwano ekyokubiri tamanyi kukavalinga app toyinza kujjayo receipts zogulako amasanyalaze omuntu n'omutumako mu dduuka n'oziyita payslips yaleese receipt ate ng'aleeta oligino ate omuntu gwewasasula omulaga otya receipt osigaza otya oligino olina kuba na kaboniko kati fe abamanyi ebintu tutegerawo nti kati gwowedde toyina tosasula nga National Social Security Fund obadde toyina mulimu gwobakozesa parliament egenda okukubuuza ebibuuzo Brian White abantu abo bonna badakozesa talina NSSF wabo talina nti okubanga NSSF company ina okubanga ate ebintu bingi ebigenda omukwata one ogamba wali okola two okwerimbika mu linnya lya president abaana bonna bagamba okolera ki State House balage leeta appointment leeta okono musaala gwabwe gubadde NSSF alagawa abadde abawalawensi allowance si salary nawe bayinza okuwa allowance wano ku government wa transport n'amafuta baba bakwata omusaala it's not the same ate toyinza bikula mu papulani ya mulindi mbu wano yatwala million 2 zowandiisa ekiro ku papula mu kalisiti book alina original ne byombi obiyina kati ate oli gwasasula wamuwaaki so Brian White yetereze oweddemu sinking boat tuyenze tuyanze buli wasande tubeerawo alaali era muwakinga ennyo kyali wange ono